Oye, webale nnyo. Anti ekinjagaza aba Rose Form. Bw'ogula omufaliso osasula abamaze gutuusa. Ate ne bakukuleetera. Mami! Wanje Kingi. King. Thank you. You're always from Gobangabia. Agora for them gonge ekitayigota wota. Anika kati oguzi jako. No sigugwo. Bani. Gwa queen wange agenda kunzalira mwana mulenzi. Nange house girl bagamba batusula ko high density. Tukola bulungi emirimu. High density mama. Ono katwala ogugwe gosana kufuna fit sleep guli ogwa bakungu otegeera ne wabakira ddala bulungi jo nange mbanpolo city filis fit sleep mpuliriza mama guno mufaliso ndese kwa queen wange kunzalira mwana mulenzi wamahani twala yo mufaliso goli wa fit sleep goli wa deluxe. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Yes, okay, chisera. Antulengera kalon katono nyo. Stecia and the house girl obadde ogimanyi. Bw'abadde agira ku Spark TV, kati eri ku DVD. Omuli abazanyi babamanya. Tosuba Stecia Mayanja and the house girl. Aji wefuge. House girl goyineko mwesiga. Oba yajja kubba balonga tomanyi. Kaka tukuletedde Stecia and the house girl. Ku DVD kwogendo batoluyi vira ku musajja. Musajja taba wom ausigalo wedda luba akumutuga mukazi wange mulefa awasa kyali kyekango bwe bawasa teyategedde amuwasa busayizi kimwali kumpe mulefa alemereko tukyalengera kalango bandeke amaziga ebiwoobe efujjo omukwano obwenzi akalakya byonna biri mu firimu emu Stecia and house girl okukulako kuyimiridde mu binusu oba mpapula ku mulundi guno twagala kulaba kyanjawulo ono n'akakola akalya ayina bakyaliwa akaluma tukyalengera kalango eri ku MK Majestic Plaza wanzita bawo omutuufu yali yamugalira mu kinnya ali kubazeeyo abalemeddeko ndeka nawe siri myaka gyo tukyalengera kalango bwe ngamba coming soon otegeera ki kati eno yo teri ku coming soon yafulumye dda tosubwa Stecia Mayanja mu sinema y'omulembe Stecia and the house girl ngenda kwagala n'ebisubi byonna nkwagaliremu n'ebitakataka pitaako house girl abba abasajja kutere nkoni baby wawe tokaaba wanzi tokimanyi ngenze kati nembwa omuzimu njo kwagala toyina kusuba Stecia and the house girl bebe tukyali kalankatono nnyo tosuwa bazanyi bo Nancha Whitney omuli Sematimba Ibrahim kurabako Rehema etendekeddwa Sololence okuva mu All Magic Production nyumirwa nga bw'oyiga Janeri mulinga jaganga sagana toka nekesa gula ya bei ya sente nyingi mwagene ngane nyina tamulimiranga ko yadde olumimbi olumu abantu bagiye mu byalo barasula wodda tebalina yadde sukali yadde omunyu omukazi natukoza ati bannange mama ku munjalo nagenda nasaba omunyu nagenda nasaba sukali nibamwita mwa ninga ali mu kibuga munate mugagga batudde ku sente mpitirivu nali ukalabanga nyina alina musawa obusayi bwe muti ogenda okutuuka wanyina waali omala neba muyita nti njoka mulwadde nga talinnyayo nenze singa wange waali bannange singa tajula naye omanyi kirabika anti yeyamugala yakugube tewali mulala oyo osimanyi kuyinza naleero nga kuyinzaawa kati nesoni nkituuseewa ey'okumugobesa bulinda atandisabutandisi kati azugudde gye luva nange sigenda muwa mirembe nga naye bwatampa mirembe nange sigenda muwa mirembe zaleka emipiira nze mpagira kati naawe opagira ekirungi
Oli anti yanagawa. Amo. Oli go kumwagamba ati yagenze kuzaala. Nazaala. Unene ya duniani. Bagame ya mbuto. Izimala ya bulaya nawo. Mwana je zatumbula. Yisibe kwakaza bakubye. Abiso simanyi ya beziye. Usombola abantu kato ya inene yagenda kuzaala nawe. Kola mirimu gyo mwana wa. Ate Jose yoje bakukumbi. Ate jendaga. Owana baba mukise. Tanyiza kumubata. Kotomanyira kumanya gwe. Nze ate katika nkubulye ngenda kwera muzibu nnyo. Ate noyo mwana. Nja muzaala kukanze nkubulye. Sikakuli. Tabaza teziwa. Neyo Batuusa magenda kuyo kola mirimu gyo. Nafenno bawusigala bannange. Tulaba ebinene. Tulaba film ez'obwerere. Tumanya ebyama by'abantu n'ogamba balinayo. Otuukira mu makaago ababanga byola byobira. Ngolize okuganga ofunyemu resonance. Kubanga nze sebe yasuula eri. Ndi kubutula mbunoonyeza ekyalo kiramba noonya obudoodo obwenva tobulabika wano balya birungi. Enkoko oba oli awo ne baleeta oba oli awo ne baleeta ekyennyanja mbukubanga ngende mu kyalo kubino ebitafuta ebiri wano sobola nja kubeerawo nemerewo bwebabaagala bubavewo baddeyo eri mu kyalo nti baba babeera nzimbeere wano. Era ze bannange kyovola batuwabe singa nali musajja nandiwasiza omukazi nga yali kawusigalo. Kubanga esipikiri yensi yonna abeera agiyina wano. Abeera emirimu amanyi okugikola, okufumba amanyi okukufumba. Nga bino ebiri wano kyayi kisenkya ennyama sidda ku butula kambeerewo walabanga mukalubiriza gyanaamanya ono omuwala naye kayemaleko emirembe. Nze mpozi basaaga nze nakusuula mu kyalo yadde n'ekikumi takikuweereza. Bakamare bajja bayitamu kati awo ate abamwegendereza nnyo okitegeera. Era nzaali empasa ajja kuba yeesiimye. Wenakula wen Batuusa utakampetire. Mama tabe mwangu. Oli magezi ge nabadde nasaze olaba agabuuse. Nimugamba ko mama wandibadde odda mu kyalo wazika ennimiro ezika ebisolo bifa awaka wonna tewakyategereka. Okumugamba ko nti yakoledde bukoleezi. Kati ndaba muntu. Naye mmanye ekitera okugoba embwa awantu kugimma byakulya. Wano balya bitafutafu naye lebuuta kisobola kuyadde okuweereza yadde akasukaali. Nakusuula mu kyalo n'atamanya nti nennyina gyali eno bali ku bitafutafu. Omukyalo bw'atumye enkoko n'agireeterawo, maama bw'atumye gukwega n'oba munaku bw'oyitirivu n'ogamba nti nze banzaala ndi munaku sirina mwana mu nsi n'osuula nnyoko nkibadde n'amafuta. Naawe maama kirabika ndowooza ekikusibye wano byakulya bino kyekiseera olekeraawo bbiri oba oli awo onaagamba nti akanzira ewa. Batuusa wanti anko nsuuno anko nzija tuuse anko wanti anko ngalo nkukigalabika alibona tozibo gezabagenda nayensi hayagenda kwati nve ku kyenkya zuno n'etama lino libadde lizzeeko najja nze nankalabisa olekakafe nzoyo sizwawo ku bwempi bwate otudde oyagala kunuula nsingo yimirira gwe. Anti bangaate bayimirira ku bantu kati nze nkugambye nti yimirira sirina ganuuka nsingo gwe kyolowooza nti kati abaakugamba basinga ensingo yange kubanga era ne bwoyimirira obanga afukamidde. Anko nja kukula. Kale byenkugamba njagala obiteeke mu bwongo obwo. Anko njagala okitwale nti akugamba ye mukamaawo. Kumanye nti akugamba yaani? Ye mukama wange. Okuva olwaleero kati wenjogerera saagala kulaba ng'ozzeeyo okuwa maama ekyokulya. Jajja
oba kumusanga ng'alya wanaamusangira ng'alya wano wakulemye gujja okuba nga gw'obimuwadde ng'ate nakugambye nti tobimuwa. Oyagala jjajjaffe omanyi ebiri mu emisango gy'oyinza ofuna singa obeera osse maama wo. Olwo nze mba musse oba njala. Lwaki obugaano muwa emmere etaliiko mbulu alya ttane ennamba maama we yagala. Batuusa kola kyekugambye oba omanyi nti nze mukamawo saagala kuba kumpa magezi kubeera siga okindowooleza kikugamba. Okay, nga bw'otegedde genda ne Katonda akuveemu musange ng'alya oba nkitegereko nti yalidde ojja kukwata bukwasi nguguuyo ne gw'obadde owa emmere mugende mwembi. Genda okolawo Ngezeko kweri bwe linaagaana ate ennyombi bensabye abaana tajja kulifa tasobola kulifa. Embeera etabuse bannange. Ntandika ntya okumma omuntu emmere omuntu eyanwanirira wano jjujju wano ng'abantu alakagudde akabadde ki? Ani atamanyi nti maama w'omuntu ye Katonda w'okunsi? Mukazi wattu naalya yenkana ki? Kinzitooweredde bannange akabadde ki? Ekyo ekintu nga kinene. Kakati maama we bw'anaafa atuuse n'ogamba mbusi enjala yejja okubanga emusse. Ayogera nga lwakubanga wamulabawo. Wadde bagamba nti batuuse nina olugambo kino sigenda kisirikira kampite jjajja mbimugambe. Yeye anaaba mwana akikola nze kingezeeko. Jjajja Jajja Jajja wandi otudde eno osala njala jjajja. Wabisi bannange wetaaga kusiimulira naawe ati badde nkyamaliriza eri gyeri ndyoke nzijejejekutuloa otulako eno nolowooza eduniya n'ogivaako n'ogamba owa kantuleko eno ate jjajja wandi naye leero luno si lugambo ate kiki noonyayo embeera etabuse kiki kiguddeho obuzibu bwazze edda jjajja. ani afudde covid alina gwasi era ono covid yennyini ate ani nawe mumbulireko kunumya mutima mpolampola jjajja mpolampola nkugambye embeera yetabuse dda aze gwolaba jjajja baŋŋambye bwe mba nkyayagala omulimu gwange siddamu okukukombya ku kyokulya